Happy Media. Sanyuka nga bw'oyiga. Happy Media Uganda akoli program ekitambula kya weekend nze omugave webale nnyo gwena kyatwekumiddeko atamala naffe abasubscribing mwena mwebale nnyo abakomentinga abalikinga mwebale nnyo mwebale ddala agamba atya mim eyuke agamba atya bushira agamba atya omukulu Kigombe Abdul Hadi webale nnyo okubeera nga sebo otugoberera akadde konna. Yes akati nagamba tino tubeerawo waneeno nakwetera ku video ezimwana teziba zigenda somo kubanga zitambula ku social media. Nkimanyi video zino already mba mwazitabye naye tujja tubaganya mu birowoozo n'oteeka ekirowoozo kyo mu comment section yawo osobola kubanga ate tutambula ffenna bwetutyo mpola mpola. Kakati nja kutandika n'enkuba etaataaganya ebyentambula mu ggwanga Uganda kuba yatonnya nnyingi nnyo ku lunaku ndowooza lwali lwakuna. Yes sabiiti eno era olona akatambya akalala kenda ebambi nga waliwo omuntu omu yali amazzi mu mazzi nga gamutwala wabula ekibuuzibwa kiri nti omukulu oyo yasimatuka oba teyasimatuka. Kankutereko video zino zirabe enkuba nga byeyateetaaganyiza ebyentambula mu bitundu okuli ebyezanaawo wonna Kajjansi kuba yadde yamaanyi era nga amataba gabadde mangi nnyo ddala. Kumazeru okoma munyonyi kumazeru kumazayo kumeka kimanyandi kimanyi ewatu kuwendaga enda bunga naye baje yaita munyonyi simayi wabako embunga simayi emunyonyi ekingo kumanyi ene osokuntwala emunyonyi omoya kati ulawo nemba afande jobale Oye, pola. Okay, tushali fedna program ekitambula kya weekend nange omugave wano ku Happy Media Uganda tuganti no sanyuka ka boyigwa. Kakati ono katambya akalala kenalabye kalino butambye no buweze ogenda masolo kubanga bufumizibwa enyenga ono bulaga embeera nga bweri mu ggwanga Uganda ate ddala mu makati y'ekibuga Kampala emisana tuku Obubbi bweyongedde mu ggwanga Uganda. Obubbi twali tumanyi nti bano abebijambiya bajja kiro naye kati ennaku zino balumba misana ate mu lujjudde lw'abantu tebakulumba nga bakutte ejjambiya ne bakulako obulabe ne bakunyaga abamu olina ng'akutte katayimbwa simanyi naye tusaba poliisi ya Uganda esobola okuba nga ate mwanatu eyongeramuko mu maanyi eyongeramu okuba nti nno eyongeramu ku maanyi okuba nti efugaza ebikolwa nga bino. Yatwebaza Uganda Police okubanga sabiiti eri eno gyetukuba amabega neeri yavaako ekola ebikwekweto nga enoonya abantu naddala abenyigiramu mu bikolwa nga bino eno era bangi beyakwata wano sabiiti eno yadde ekwata abatunda sipeeya w'epiki nga piki zino zigambibwa nti nno oba oliawo zabbibwa ku bantu ate nebagenda masono okubanga bazitematema okuba nti nno batunda sipeeya waazo mu bitundu. So tusaba ne Uganda Police okuba oba oliawo eyongera okuba nga teyongeramu ku maanyi okuba nti nno efugaze ne bano abebijambiya ng'omuntu n'olumba omuntu emisana ate mu makati g'ekibuga n'omukolako bulabe n'omubba kale omuntu n'omubbe naye nga tomukozeeko bulabe kiba kikola makulu ate ate bw'onatta kati bw'onatta bonna ne baggwayo ogenda kubbawa muba temugenze kubeera nga temwebbamu ekamekangamu ababbi kale nno byebyo. Video yiyo ayikutekobere nga ogiraba.
Okay, bwetweyongerayo olwono akatambi kano katambi kano kanyumidde. Enjuki zirumbye kooti mu kitundu ky'Embale ne ziremesa amwanatu emirimu egibadde gigenda oba okuwulira kw'emisango kubadde kugenda mu kooti eyo mu kitundu ky'Embale. Enjuki zino tezirina mwanatu gwe zitalizza, era bonna abaserikale ba prison abadde mu kooti bonna enjuki bagamba tebategedde enjuki wa gye zivudde naye zitataganyizza emirimu ku kooti eyo. Era abamu abembadde esoma ku comment wenzijeka video kano abatonga bagamba nti oba oli awo abantu omuntu omu yasazeewo okubeera nga ate mwanatu akozesa eddogo oba oli awo okuba nti nno asolovinga omusango oba keesi yonna gyebaddeko nayembula enjuki naye tetumanyi ezo just comment birowoozo by'abantu nawe osobola okuba nga mawuti otekawo endowooza yo olowooza enjuki zino zavuddewa era kiki ekyazireese kati abantu tebakyesiga kooti basazeewo okukola nti nno emisango gya kooti bagiyingizaamu njuki kakutireko ka video nawe okeerabireko aye tubeere nga tweyongerayo. Guns. She wants to escape. Banange, these bees. Yeah? They sent for someone in particular. What's it? These cases of Bukuka, it's going to be hot here. Tomorrow. Banange. They can also use chance. Baduse. Yes. Even this one wants to escape. Hey. Chokai has a high ground. There's a misdemeanor here at my place. I'm stuck. I cannot move out. But you can work on it. You can send the reconnection payment on your account. What do say? Okay. Have they gone away? They've beaten them, Bambi. Bambi. Oh, one has entered inside. Let me use that. A shoe. Yeah. Labo mukazi. Kale tuli fenna mu program ekitambula kya weekend nze omugave wano ku Happy Media tugamba tinosanyuka nga boyiga kakati omukulu Okello oyo mubaye Okello oyo mubaye kule onyo enyereri mbuza buzere ndende okubiri abadde nategeeza kooti ntino yakkiriza omusango gw'okutta abaana
era nga yagamba nti nno era nga agambye nti nno kino ekikola yali nga kino ekikola ng'anoonya ebyobugagga ng'anoonya obugagga wabula agambye ekkooti nti nno ebigambo bino yabyogera ekiseera bwe bali nga poliisi ng'emukutte era ng'agamba nti nno yakakibwa okuba nga ayogera ebigambo bye biti kati wano nno abeera nga eyegereza era ng'agamba nti nno omusango guno teyagutta wabula ate bw'abadde ajjibwa mu kkooti abasibe abalala babadde bagamba nti badde baagala kuba nga bamugajambula era nga basaba obuyinza babeere nga bamumuwa babeere nga babawa Okello bo babeere nga abantu bamwekolerako ekiba nga bo obaoli amateeka agalemedde okuba nti nno mukulu ono gamusaliza oba gamusingisa omusango oguneeno katule videos zino tubeere nga tweyongerayo. The intention, the reason for me killing is that I did it for the riches, and I sacrificed the children, my lord, for that, and I did it intentionally. Could I please get that? Could you please repeat that? So, my lord, the prosecution's case said that I confessed to killing the 4 children in a ritual sacrifice deliberately for riches, right? And my lord, I have something to say to that. I made the confession. In the charge and caution statement and the plain statement and in other areas, my lord, but I was pressed hard to do so, my lord. I didn't have any choice to say anything else or what I wanted to say, my lord. Oludda olwabi bagamba nti nakkiriza emisango gy'okutta abaana bano abana nga saddaaka okufuna obugagga era nakkiriza nga nteeka mu statement yange yanjibwako ku poliisi ne mu statement gye baali bamaze okuntegeeza nti byonna byenjogera bisobola okukozesa ng'obujulizi naye bankaka kuba nali sirina kyakusalawo kubategeeza ki kye nali nze njagala okubategeeza. Kale batumaliriza obadde mulabi mulungi nnyo awa puroguramu yaffe eno ffe twatandikidde ekitambula kya wiikendi olunaku lwa 6/25 omwezi gw'okuna kakati nga tumaliza omukulu Honorable Nsereko annyonnyodde ku tteeka lino ligamaza maaso n'okuba nga temwatu liwubye bannayuganda libakubya buli omu obwama etteeka lya sovereignty bill. Omukulu alinnyonnyodde bulungi nnyo era nga bintu bingi singa etteeka lino liba ligenze maaso n'okuba nga livudde mu bill ne lifuuka law mwanatu bingi bigenda okubeera nga telikosebwa. Nakulekereko vidiyo eno osobola okubeera nga temwatu naawe onyonnyoka etteeka lino lya sovereignty bill. Webade nnyo era mwebale nnyo okuba temusubscribinga so okube mugenda maaso n'okuba nga musubscribinga ku channel yaffe eno
n'okubanga mulaba waka kuteekayo nze Omugave. Abatuwuliriza sovereignty bill nga bwe yatuweerebbwa erimu ebitundu naddala 3 ekigendererwa. Gavumenti egamba nti eyagala kugoba bagwira mu nzirukanya ya government policies ne programs ezaayo mu ggwanga Uganda. Ey'okubiri kugoba foreign aid ejja mu civil society oba ebibiina by'obwannakyewa ng'ekola ekontana ne programu za gavumenti naddala ku byobufuzi, embeera z'abantu n'ebyenfuna. Ekyokusatu abakozesa online platforms oba emitimbagano nga bagwira oba abo abanaafuuka ba agenti baabwe ng'oli akolagana naye okutambuza amawulire ag'obulimba oba okutambuza swaka oba pokopoko ekiyinza okuleetawo obutabanguko mu ggwanga. Naye mu byo bw'otunuuliramu etteeka lino munda ate lyazze kwogera nnyo ku ntambuza ya byansiini. Yes. Kakati mu kiwandiiko kye minisita agamba nti lino etteeka lirina amawanga ge lirimu, era mu kiwandiiko kyajja n'agamenya amawanga ag'enjawulo okuba mbadde nkiyitamu. N'agamba amawanga nga Isirayiri etteeka gye liri, ggwanga ng'erya Amerika etteeka gye liri, n'amenya erya Australia, Hungary, France, India, China n'amawanga amalala mu European Union ne Singapore. Naye mu byo ebiri mu mawanga gano bikugira bantu kwetaba mu byabufuzi bityoboola nga babivujjirira ssente. Wabula si bintu bya bulijjo. For example, nze nsobola okwogera ku Bungereza nga njogera ku bibi ebikolebwa Bungereza oba mu Amerika, ne ngende mu Amerika n'embeerayo ne ngamba nti oba wano Trump tewakoze kirungi oba Prime Minister Keir Starmer tewakoze bulungi, tekikugaana agenda mu tekiŋŋaana era tekimenya tteeka. Naye kaakati ate bannaffe b'engeri gye balirambiseemu baagala kuteekawo kye bayita police state. Kukusibwa mikono. Police state etegeeza nti etegeera oba walingawo mu kiseera kya Europe we twasomesa European history bwe baagambanga nti my child cannot sneeze but Metternich will hear. Kitegeeza endyayo enzisa n'empuuna omukulembeze ateekwa okugimanya wasuza otya, walidde ki, ofulumya ki, anaakuwa akantu, embeerayo yonna. Yes. Okwetayirira n'okwetoloola omuntu wa wansi ekitali kirungi nnyo, ng'ate Uganda yali etaddewo nga bw'onoolaba eggwanga eririmu essanyu ne liberal economy. Liberal economy nti ssente ziyingira ne zifuluma, kale abantu ne basobola okweyagaliramu. Nze ndowooza bye bimu ku bikulaakulanyiza ne GDP yaffe. Naye Uganda bw'eneddamu ne yeetemya engalike eno mwakayisa Building Control Act tennaba na kunywera abantu babamenyera amayumba, ate n'ojja ne Protection of Sovereignty Bill ng'ate yeetagetinga, kubanga waliwo watuuka n'ayogera mu clause 2 eya biiru eyo ate ebadde ensesereza ddala nti clause 2 agenda n'agamba oba mu nnyingo ey'okubiri nti bino wammanga. Ekisooka, engaging in political activities of Uganda for or in the interests of a foreigner. Ekyo kyo kiryoke. Naye n'ogenda wansi soliciting, collecting, disbursing and dispensing contributions, loans, money or other things of value for the interest of a foreigner. Kakati wano yandibadde agamba for political interest, yes, of a foreigner. Kubanga interest za foreigner omu ayinza okuba munnayuganda, kuba foreigner yamudefininze even a Ugandan atali operating in Uganda. Foreigner. Tugeze ndi expatriate ndi munnayuganda nagenda kukolera Africa Development Bank oba ndi ku kyeyo. Kakati wano oba oli ku foreign land at the moment. Kakati nina interest yagula ttaka Kayunga, amakulu mba ndeese social economic interests ez'omuntu nga nze representinga bwe mba agent we. Kakati nze lawyer operating lawyers accounts nakola ntya transactions, omulala consultant, yes, company eri Turkey oba eri Iran oba eri Israel oba mu America encontact nze nti eyagala kukola ki, nti eyagala tugeze kuzuula ku clean energy mu consultants zempaddemu, noonya ettaka, noonya abakozi, noonya office, nkolera company registration. Ebyo byonna bw'omala obinkolera nkuweereza $30,000
kakati ate nange nsookerenga wa minisita kakati minisita wawo omubuuliza nti bino bwe binajja nga biringa 13,000 how do you micromanage them? One, banka efuna gundi mmeka? Uganda Bankers Association ekugamba ni waliwo ze tuyita syndicate loans zitya nti banka eri ebweru eyita mu banka ya wano ebeere agent ekuyamba eyamba eri okuwola mulimira oba omusango mwagulirako ogwalimu Hamis Kigundu syndicate loans ezo zaalimu mu DTP kakati ekiba kitegeeza eno banka efuuse agent yeene endala ate ono ayongeddemu n'ekigambo ekiyitibwa ebbanja takomyawo agambye nti ziyinza okuba nga ssente ezo contributions loans money kweganeewoze kwoli okukola ki singa ataddewo bino byonna naga nti disbursing or dispensing contributions loans of money for political interests or meant for political campaigns. But ate ne government yene egenda kuba yeetenyengalike kuba tetukkiriza kusonda sente zisukka miliyoni 2 kati ffe tulina ecological party government totuwa kwegana abawagizi baffe tubakkiriza tuwa n'abeebweru tebatuwa kakati ffe otusibye emikono mwe bwe mutuuka eri bwe mwegabira eza iPod obuwumbi 39 naye ng'ate muzijja kwani nange ze nawaddeko omusolo kati awo waliwo obutali bwenkanyi kitegeeza lino etteeka lireese kuteekawo nga bonoga nti one party state nti yo ekkirizibwa okufuna contributions okuva ewaabwe kubanga what are the interests of the government of the country is the foreign interests of Uganda zibadde defined gomanyi foreign policy oyinza okumanya foreign interests za Uganda leero boogera ku magye Somalia enkya boogera ku Congo enkya boogera ku kino kakati oli akuweereza abaana nga bwe walabye nti waliwo tugeze NGO gye bayita agape gye nawuliddeko baweerera abaana ku masomero yes they are representing foreign interests ez'abantu abalina omutima ogulumirirwa abaana abatasoma gwe bakulemye okuweerera toyina university gundi university education na skilling centers oli azayambeko mukyo alabirira abakozi wano abasukka 2 abasasula miliyoni 5 gwe bano abaana bonna basoma n'emirimu togiina yagibawadde ate obajjako n'emisolo ne sente eziyingira ozijjako omusolo nze nno mbadde ndowooza bwe nti bannaffe abali mu gavumenti mu kifo ky'okukozesa kyebanagamba nti using a hammer to kill a fly okukozesa ennyondo okutta enswera mukozese ennyo kye tuyita reason okusinga amaanyi kubanga amaanyi tegajja kubayamba mu kino amaanyi gasusse mutya mu bino byonna nga tetunagenda ddi mulungula mujja kulaba nga mwe kennyini muhatinga economy why mwina financial intelligence authority eyina obuyinza obuyimiriza ssente zonna namba 2 bw'oba owulira nti obuzibu bubadde mu non-government organization buli emuteekayo ogambe nti newankubadde mulina audit eza buli oba myezi 6 oba buli mwaka emirundi 2 ne mufanishinga returns zammwe mu NGO board n'ebirala oba Ministry of Internal Affairs kakati tubongeddeko ekirala nti ekirala ki mufuneyo omukozi nga representative ava mu gavumenti atuula awo one you've created jobs but also you have clear oversight bwe ziba NGO 3,000 oba 4,000 oba 5,000 olwojja kuba okuriyetinze naawe emirimu 5,000 ate nga bali be bagisasulira kati olwo abaana abakola swasa social works and social administration ba economist abali awo abatalina byakola n'abalala obeere ng'oba absorbinze nti kino kye kireese nti kireeseewo debate naye bino ebisigadde kubanga mulimu bintu bingi bawa church ez'enjawulo kuba kakati yes Vatican eyina ssente zeyinza okuba ng'eweereza abantu baazo oba mu Caritas projects ng'ezo ogenda zikola otya bajjeewo era ojja kulaba nga balooyazi bawakanya etteeka lino insurance bajja kuliwakana kubanga tulina kye tukola syndicated insurance when you Happy Media sanyuka nga bw'oyiga